Kampala mu kikyawe ng'akyatu mu lumwe gwa 12 ya National Prayer Day. Ekyabateeka essula mwenda akanyiriyako omusatu. Mukama agenda tukulemberamu ng'omuliro ogwokya. Ayo kyekye byonna ebibadde byatutayiza. Agenda tukulemberamu ng'omuliro ogwokya. Ayo kyekye byonna ebibadde byatutayiza. Ono Bishop Kiganda ne Mama Cindy mukwano batutegekedde okusaba kw'eggwanga. Agenda tukulemberamu ng'omuliro ogwokya. Ayo kyekye byonna ebibadde byatutayiza. Bw'owulira nnyimba n'oyagala otyabule nze wali kigaana zinira Katonda. Bukyawalokoka osaba ennyo nosiiba nosaba Katonda ng'embeera tekyuka. Nkoone ntyabule nyimbe nga 31 Desemba okusaba kw'eggwanga mu kisaawe ky'essomero Olodi Kampala. Bataata mama jaja kyengako jja kijibwe anko baaba mwenna mujje. 31 Desemba okusaba kw'eggwanga tubeereyo Olodi Kampala. Mukama Katonda gwe watusuubija tuwulira 10 ku nsi ne mu ggulu tutyo, naye omukono gwa sitaani gututayija gutulema ekyobulamu. Mukama laba omwaka oguwedde watusomosa omuggalaba gye tutuuse ebituteze bingi. Agenda kukulemberamu ng'omuliro ogwokya. Ayo kyekye byonna ebyali byakukwata. Ewaffe mu kika tewali akola enjimbi egyo ne giwera. Bambi Tetujimba mayumba, tetulinnya enenyifu emigimu gyatugaana. wabula Mukama wulira. Kyenva nalokoka nagayirira Mukama ankimulule. Taata agenda kukulemberamu ng'omuliro ogwokya. Ayo kyekye byonna ebyali byakukwata. Wulira mama. Nga 31 Desemba okusaba kw'eggwanga mu kisaawe ky'essomero Olodi Kampala. Samuel Pro owa Hightone Records eno Maxiraga kona Tata Machu ono Mama Machu. Muzeeyo obadde okaaba bibyo n'atawulira ebyange. Ate kiki Senga Nakatanza yankolimira mbuno sirifumbirwa. Era buli musajja alingamba okumpasa bw'atali gwa ddalu alifa ne tumuziika. Katonda wange Kati emyaka nina 40 sifumbirwangako. Nze bino nabirekera Mukama bw'ali agala akole. era Mukama yabisobola ebyo. Ayi Mukama Katonda wulira abaddu bo bw'abakyakira ffe tetulina kyakukola. Tukulembere ng'omuliro ogwokya. Wakana tubeereyo.